faini naye eno faini yayo ekoma ku kujjukira n'osaala oba ojjukiridde mu kiseera kya magharibi n'ogaa nti bannange lwe nawasa sijjukira nti nasaala isha sijjukira mukazi ono lwe namuwasa kubanga waliwo memore lwe zikomawo nekujjukiza ebyaliwo ogenda okulaba nga mubutuufu tewasaala wojjuukirira wofunira ki wozo n'okola ki naye kibeerawo mu bulamu bwaffe oba nedda okugyerabira muliro ogyerabira okugyebakako nowebaka noyitawo naye ate nze ndaba mu kimu ku Allah bye yatukolera kizibu muntu kujjawo kati nga mwe bakyali abavubuka okwebaka noyita ku budde bwa subuhi mwe abavuga ebidduka kwegamba ogireka mbugendere buggwe kugyerabira noga nti wane bwenvamu ensolo zindya salira kuseerina uzi tulina kakati bwoba okimanyi nti omulimu gwe bwegutyo bwe gufaanana otambula ng'ogaludde omuganda agamba okwerinda ensanafu tegalula ng'emaze kulaba mulabe ye tambula buli kaseera ng'egaludde bulabe bwabeerayo alhamdulillah batali alhamdulillah ate kiki Allah talina kyatamanyi akulaba nti kati yasaala bw'oba oyagala okutegeera nti sola tesaaga genda mu y'olutalo ensola y'olutalo Allah ate olutalo baagala salatul jamaa wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salah bw'obeeranga nga muli mutalo n'oyimirizaawo esswala nga zivuga abamu bakyali abamu bali kuume abamu bakyali abamu bakuume wali ku ssaali nga toli mu lutalo bali basaala gavuga omusajja n'aleeta effumu n'ogirooti n'ogandi lyadde lintwala ng'oli mu sswala gw'oli ku ssaali nga kyekigaana gwekwata enkatayo ga nti Allahu akbar nga mutambula muwuli olimba luna n'olumalako basudde omulimu omulungi gwe nagana n'olumalako n'okwata n'olulala ate nga tolina kigambo kyotawulidde wabula byonna obiwulira nga bwe baali babyagala n'okuyitawo si bwe kiri akati just butasembeza kitiibwa kya swala ekigambo ekyo mu butuufu mu Luwarabu niya nti balisaaga nnyo kikozesa niya Allah gwe omanyi nti nvuga loole ate ngenda kuvugira mu game parks teekamu akadomola kutambula ne wuzi bwekuggwako bw'oyimirira tokuba nfuufuyo oba kadomola oba nfuufuyo and Allahu akbar bwe kibeera nga onosobola kukubisaako omukono gumu nga mujjako nga muwondowa n'ojjako n'emikono n'okubira malaaya akakodyo kabamalaaya koba okozesa mu swala nti Allah bw'ojjako obujja bwoti akatonotono olwogwa kale bwakwasaako omukono gumu ogenda Allahu akbar Allah akimanyi nti guno gwalibadde gukuza naye waliwo obuzibu oyinza n'obutakiza noga nti Allahu akbar ate nze ndaba ate gwe ali mu mmotoka osinga n'ali mu jihaadi osobola n'okusaba okusabbiha ogimalako alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim oli mu mmoloka maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in loole edduka lukululana Allahu akbar ogira mu katono bwoti no olaba mwebakira ku steering ni katete wanatolaba nuga sami Allahu liman hamida ino tuna nejulaga Allahu akbar botuka mu kinyongo subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la yesu ayo muvuze wa moto ko bato yagala bwagazi abantu bali mu jihadi badduka wadhkurullah qiyaman wa qu'uda lero ku mulembe gono bajja kuba abantu kiboko bali ku nsolo kwe basalira oluusi butamanya si bwe kiri sheekh oyinza n'okumala esswala n'osaala ne sunna ne tarawihi ng'oli ku nkata tarawuya ovuga okuva wano ogenda ggulu lwaki tosaala tarawuyayo naye n'obulaadi n'obuteekako ne muwadda n'omukuba emmotoka z'abano ze bavuga eringa nnyumba
oba nga ali mu nju okujjako ekimukalubira kuvuga ng'agira bwati bino byonna Allah abimanyi nti tobikola lwakwagala owulidde assalamu alaikum warahmatullah ko tunudde eno oyinza okutomera omusajja ayisa omukono n'omutwe mu ddirisa nga bwavuga ali abengedde malaaya kozesa obukodyo bwa malaaya eno mu swala ojja kuba ogimaze weyazika ekyotalina weyazika hal abanga embuuza idha akhta al musalli singa omusaaze yakoze ensobi wa aada salatahu n'adda mu swalaye hal yuidu addamu kulla salawatihi swala zonna allati fi lyaumi mathalan ez'olunaku waliwo enjogero egamba nti wobanga olina eswala gye wakozemu ensobi zonna zayiise 5 olina oziddamu oba nziramu eyo yokka eyagize eki eyafunye obuzibu ono kyabuuza sebo bateeka eri abasomesa nti emukeefa beeti oba okutegedde kiringa gwe booga nti kogenze ku mawulidi bwoti byonna tolina oba batta mawulidi yokka omuswafu gwaye gwe nasomye ekiro guno nga sinajja ku mawulidi nakusomya eddeka mufu kati swahe nga abagolola ebibuuzo katugeze nti omwana nambimu bw'aba yagigudde kyoddayo kutunula ku ndala zonna nfuke yagudde eno engolola nno si ya mu busiraamu. Mu busiraamu k'ogudde kebagireki kati aga nti eswala waliwo bano baseeka abatusomesa baga nti emu keefa zonna zagize eki ono kyabuuza bwe kirise abasiraamu abantu babonyebonye n'obusiraamu naga nti wone waffe batusomesa nti yuidu salatahu allati fi lyaumi zonna ez'olunaku olina oziddamu masalan ekyokulabirako aga nti attu salatu nsiseemu salatu lisha fahal uidu hatta dhuhri wal asr wal maghribi ne maghribi zonna oba kitegedde nakoze ensobi n'ensala eswala ya isha nga andaweya yange temuliiki nenkivumbula oluvannyuma nti eswala yange yagize eki kati n'endala zafudde naye waffe wano yali tekifaanagana nga kino naye ne waffe wano omusajja ojja n'omulyazi amanyi 15,000 aganda wagenda emakka ijja n'ogikola nti wamenyekera ki kaakati 5 zino zisse ddala obukadde bwange 2 temuzita lunaku kati wasiibidde ki ramadani osaali eki anna olwokuba 2,000 sinazisasula ezikonja abasiraamu abamu baga nti okutta ebisiriro byange byonna olwa kati ottemame abaana adamu bankwajja okutiisatiisa banne okutta ebisiriro byange byonna egwe gwani kati osigaze kaki be babita osigaze eki olwo ng'omanya nti akumaze obwo bubonero bw'abakuuzi bw'owulira ebisiriro bambe n'ogaa nti wallahi musajja yansasula sente nazikuwa okutta ebisiro byange byonna nagala bw'omubbi ono kati ebisiro babita osigaze kakigwe musasulawo erigwe nagamba omuntu bwayagoranga bwatyo obuma nti akubbye oga nti okunyima ejjana bakuwe muliro mulimu abantu balina olugezigezi okunyima ejjana basula nsuule bati ejjana gipangira kukunyejjala byolyo biri ebyekinankanya okufiira mu kitooke kyagonjagonja ebiwuka byamulya kulya embwa n'embizzi lulina embizzi zaali layisi naye kati zayingira ettawuni lulina enkaafu tebaziryanga enkaafu ogimanyi kati bagirya edda walabanga ku kyalo nti abasiraamu wali ente ye yafudde bagitemedde abatali basiraamu naye toyinza katumaleko emyaka 10 tezikyafa obulwadde bwazisanga lianna bada nnasi waffe wali abagamba inna salata eswala la tuada tebayinza kugiddamu
فإذا أعددتها بوجزم فعليك أن تعيده وينوك زدمو نهارك كاملا ومسنونا متبجدمو وقت جد أنت من صلى صلاة منت وصلى الصلاة وتبين له نكيم يولكريو جبين تامبوليدي بطلانها أنت ولوي يفد فإنه منت يجب عليه إعادتها يجب عليه كمككتكو إعادتها جدا وحدها يكال الفور وانواجوك للدم ولا علاقة لبطلانها بالصلاة التي قبلها والتي بعدها ebe swali bigiri maso ne bigiri mabega ezo zagize teziti wali nkwatagana nene yafudde ezo zawedde madama annaha lam yujad fiha ma yubtiluha ziliye zitabaddemu nkeka ezitta ezo zayiseewo olina kuddamu ki kale weewuunye nti abamanyi bangi basomesa bannaabwe nti emuke yafudde zonna zakola ki zayise oba okutegedde kati gwe mugaso oguli mu bintu bino kaakati onaabuuza wano ebisigadde bisinga kukwata ku bazadde kaakati katulabe tuufu ya abi taata yafa mundu wayiseewo 10 ashhuri tuyiseewo kati 9 ashhuri takriban bimaradin khabith taata yange yafa omulwadde bwali bubi bambi myezi kati bwekyafa giyiseewo 9 wa abi qabla mautihi taata yali tannafa bi4 ashhuri ng'abuzaayo emyezi ng'ena lam yusalli aglaba ayamihi ennaku ze ezisinga obungi olumbe lwali mugoya teyasaala emyezi 4 fenna tukimanyi nti omuntu bw'aba mu bulwadde obunaamutwala anafuwa fikriyan wa jismiyan psychologically and physically ebirowoozo agwamu essuubi omubiri ne guyiika walumba amutwalaganyaki mpola mpola mpaka kukola ki ebiseera ebisinga obungi olumba olukutuusa ku kufa lukukyayisa ebintu bingi emmere ogikyawa amazzi ogakyawa abantu bakyawa eswala ozikyawa kusiiba kukyawa everything almost ogwamu essuubi oba okutegedde kati okulwala ennyo kikosa nnyo omubiri n'ebirowoozo oba okutegedde n'oguba kale ye taata bwatu bwe yafaanana yamala emyezi 4 ng'eswala zimutawaanya nga tannafa liannahu usiba binawi mina alhalusa wanisyan yafuna obulwadde obw'okwerabira oba okutegedde omuntu bw'akaddiwa asiimuuka olumu abaawo olumu takola ki bisababi alilaaji walmarad olw'okuba nti oluusi obulwadde bumukosa nnyo sinakindi eddagala erimuweebwa ne likola ki abamu atuuka n'okukyawa eddagala naga nti mundeke oba okutegedde okuleeta ebyo alina kyayagala tutuukeko ekyesola wa indama kaana yasihu bwe yaddanga engulu wayakunu binimatin wa afiyatin naafunamu emirembe oluusi yaddanga engulu nakulawo ne tumugamba salli ya abi taata leero kati saalako fayakulu n'agamba ma astatii sisobola waidha sala oluusi bwe yasaalanga fa innahu kadi yanaamu wa kadi yansa oluusi yasaalanga n'abyebakiramu oluusi ne yeerabira wakta salaati wa nawiha n'atamanya nti kati oba musaala swala kiye bannange atonange anaatera n'ogimaliriza ayogerera muli anti obukadde walabye ku mukadde hatta okutuusa wala akhbarnahu ne bwe tumubuulira kabla yabdaa fiiha nga tannakuyingira mu sola nti ogenda kusaala subuhi fa innahu yansa yeerabira wayadummu assujjada yeerabira ogenda okulaba olukuba takbiira ng'azingako akasaalo ke wayakulu n'agamba nti sallaitu swala yammwe ngimaze bannange muzeeyi tosadde nti mmaze naye nga akubye takbiira n'agira ki awunze muzeeyi alimu obuwunvu byenjogera simanyi omanga abakadde baweddemu mu nsi mwajabe ku kye bayita abakadde omuntu asiimuukira ddala ng'atandise kukola by'abaana
fahal alayhi dhanbu tata waffe yakasera ko keyayitamu emyezi egyena bamuwandiikako nti musobya wahal ala auladihi dhanbu abaana be balina ezambi olw'obutakubeerawo ng'asaala kumukuuma liannahum kubanga wa hatta al'ana naleero lam yukhriju sadakatan badala hadhihi sala tebanna saddaaka za swala ezo ez'emyezi ena muzeezi yagira ki wa khasatan addala akhiri shahraini emyezi gy'ebiri egyasembayo okite faqad tadahawarat sihhatu obulamu bwe bwakkala ddala wansi nnyo bishaklin rahibi mu ngeri etiisa walam yusalli fihima myezi egy'ebiri teyasalirako ddala wadhalika ihmalan awo nno waaliwo obulagajjavu minhum mu bantu be bamulagajjalya ne bamuteera ddala ilman nakano kwongerekum bi anna hatha arrajulu ladayhi min almaali taata oyo yali mugagga ma yakfi ezaali zimumala sente yazirina wa ziyarati ogenda okukola ziyarati lisadakati ani swala okubeera nti buli swala twali tusobola okugisasula ne tugisaddaaka ono ayinemu embeera y'abannaafi ey'okusaddaaka ennyo bwaba seeka ng'oggyeko enseene yaffe baseeka bazze beeyiya mu ngeri ez'enjawulo kakati seeka wuno ali wa mugagga muzibu allah amuwangaazizza takyasobola kusaala kati sheekha ali ewaka agamba abaana ti abange nti buli swala muzeeyi gyamiisinga mitwalo 2 kati abaana baga nti taata sente yaziina nga fatwa ya sheekhe yagira ki famire sheekhe yagira sente zaaliwo naye nolwayo tukyalina obuzibu tetunatola sente ezo kati bayagala okugwa mu luwombo lwa mutaka babuuza nti sente za muzeeyi ez'esswala ze tetunaziwa na buli kati olede waliwo yabagamba naafi omubbi buli swala yabasalira nti kati nga batakyasala asalire mu sente fala saddaka wala salla taleke kumiisinga bibiri tamiisinga sadaka tamiisinga neswala kati abaana beekubira enduulu waba basente tunaba sente bwezirina ekyo tunaba kuziwaayo tulina omusango olw'okukere yetetebbwa lino okuliwaayo okuziwa seeka bagenda okubabuusa obuntegeera seeka kati okubuuzabuuza kuli basuula baga tobuuzabuuza olweseeka oba okutegedde keka baseeka bazze beeyiya si bawano bokka mbuuza abawano beeyiya batya anti ejjuma begwa nga baga nti alina olujja nga teruliimu bijja agende titosalyakako basajja bakulu nyina omuzikiti gwe mumanyi ojja osalireyo otegedde ogumanyi apaire babeera kale bannange ndowooza eswala yaffe yejjuma mugimanyi tugikomekkereza nakusabira baki bantu baffe aba atugendako gwawuliranga ewammwe temuziika gwe fuluma naye ate abamanyi omulimu gwaffe kati bwoteeberezaamu nga banakulaba ogenda nga bataziika bwammwe ate be bajja okuziikirako ate nenduli baziika kyovuga nti kantuule kabira nti ezeeyo zireete lwaki bazireeta wano naalongo wali okiwuliddeko baali bakikozeeko ayi bino ebyaffe bya jjuma wano waliwo ejjuma ngaerimu emikolo oyo saafiina ezeeyo muzijjeeyo lwaki bazijjayo bazireete wano edduwa weebeera abakazi abo basaafiina ddala bukyabasaala tebannayiga kusabira bafu baabwe kyetaagisa ki bwe bazikuŋŋaanya bazeegabire nammwe ze munaakuŋŋaanya wano mbuuza waliyo masigidi yali ejja essente mubakyala ne zijja eno mubaami ne babaddizaako baziteekawa mwe temulina bizibu mbabuuse mbabuuse ati kati ogwaffe gwakubuusa babeka betubuusiza naffe uno asumani yabuuse naffe yasigaddeyo neggayira obudde bonna babu maama mbabuuse kakati mbabuusa bwenti bwe baga nti safiina zikuŋŋaanyibwa mugaa safiina tetujja zikuwa esente twabuuse sente zikuŋŋaanyo ziiwe wano nga baliwe bayiwe ezaabwe tebaziwa banaku
gwe Safino yimiridde bulungi wakusolooza ssente zino bakuwaako nti ziteekaawo ate ez'abakazi ze zisinga obungi kuba batya nnyo omuliro ate baline ez'abasajja ziba ntono tusoloozezza mmeka abakazi nti 5 baseeka twabuuse tugenda zeegabira kubanga waliwo wano namwandu gundi temumulowoozaako bambi bayafa abaana alina bangi tebasoma nti n'obuwale buyulise tugenda tuzeetamira ffe ng'abakyala ffe tumanye ennaku y'abakazi owulidde esente zino seeka tugenda zeegabira obubaani mu bunone kuba sepiki y'obubaani bwe bali babyeddimi naye nga mufula akasepiki akamu tekuliko sente ze musana tekulako akasepiki manda geg'ebbeeyi bwe tuba tuli kuzaaba imaamu tuba kuzaaba imaamu kati tuli kuzaaba sadaka y'abafu omukazi bw'azigaba omufu tezimutuuka abakazi maama ye bwe muzitematema bannammwe bakadde bammwe tezibatuukako bwe muba mwagala okubuuka mbabuusizza ate nabagambye nyina essomero gye nnabadde baaliyitiyani ya rabbi Rich Daddy abaana basoma Qur'ani nga bawala era mu speech yange nagambye Rich Daddy ereese obuzibu bano abawala Qur'ani gye basoma bweti tegenda kuleetera baseeka obuzibu anti navuddeyo mbabuusizza ninga abawala mmwe muddeeyo musanje ne bamaama bammwe mufune akasepiki eyo Qur'ani gye musoma naffe abasajja tetugirina baana bahafiza nti Qur'an oluwarabu balwogera oluzungu balwogera mubuuke ne bannyammwe babbiddwa ebbanga kakati nga muleete sente zammwe wano nti omwana waffe wano yasomye ku Rich Daddy Qur'an agimanyi bulungi emirimu tugimalira eno gyonna kyekyatuweereza abaana baffe Yasini agimanyi mu mutwe Alwake agimanyi mu mutwe mumukebirana mu bitabo olidde ng'omwana ayiwawo omusahafu bwe bamala nga bateekawo enyanka yaabwe ekitambaala kyabwe bali abaana oluwarabu balumanyi nga basulako sadaka ng'atemeretemera bakadde be n'abasajja mubeere mulakum diinukum waliya diini mukole ebyammwe tukole ebyaffe lana amaluna walakum amalukum mukole eyo mukole naffe abakazi tugize eki tuweeredde abaana baffe Qur'ani bagimanyi nga mmwe ate bawala ate mwatuteeka mu lutimbe katubeere mu lutimbe byonna biggwere eno neswala kuntu beggwera tuli eno byonna biggwere kati eswada kati wakyebotola wanti mama akosimubuuse abuuse imaamu aluguddemu kabandu bibabuuza kakati katulabe wabaada dirasati lujina oluvannyuma lw'olukiiko lwaffe okusoma ensonga yo bulungi ne tugimulungula bilistiftayi ajabati nga mubadde mulina kyemwebuuza tukitunuddemu ne tutuuka ku kino ajabati tugenda kwanukula kino kirala agamba iza akaana waliduka mukaddeyo bw'abanga asina almaradi wali we yalwalira faqidu li aqlihi amagezi ge gaali gagira ki gabulawo avaako fala yajibu alayhi sala wala siyam omuntu avaako waya takakatibwako kolaki wadde okusiiba lianna al aqla kulwokubanga okutegeera manatu taklif kwe kusinziira kwe basinziirira okuteekako amaki amateeka wala isma alayhi taata talina buzibu wala alaykum nammwe temulina buzibu wala kafaara ate naziri zibabagambye ezibeerawo ku lw'eswala ozitegedde ezo nazo temuziwa babuuse oba tebabuuse muwali mutagambye nti okubuuzabuuza kubi wabada dirasati lujina waliwo nekibuuzo kyefaananyiza bwekityo nti omulwadde yonna kati wano ebibuuzo bikwata ku bantu bakulu abalwadde agambye kati bwe tuba tumulunguludde ekyo kitegeeza nti ebisigadde byonna ebikwatagana n'omulwadde bikoze eki bitegerekese ekituufu kiri nti omuntu waabeerera mu bulwadde nga bumugoye anaatera okufa ebintu bingi bimukyukako naye tubuuza ti si buli alwala ennyo nti obwongo bukola ki oba okutegedde
kitegeeza nti oli yadde ali ku ndiri naye nga akyategeera, kitegeeza nti ffe tunonooza magezi akyalimu akategeera nti mwekali eswala emukola ki oba okutegedde amagezi bwe tugalaba nga gakyalimu. Kati wuliriza ono kyagamba kankisome kyonna ekibuzo. ladaya jaddu nyina jjajja wange yabulugu min al umri emyaka gye giwera 150 ayina emyaka 15 sanati takriban mu approximately giwera 15 omundu kabla sana mabegeyo gye buvudde nga mwaka gumu bada yazulu akluhu yatandika okuwunga aklu minhu fi baad al awqat rusi yavangawo wa ajiza an al haraka n'okubeera ntakyasobola kutambula olidde min fawqi sarir takyasobola nakwekyusa wadde ng'ali ku buliri. وبالتالي oluvannyuma ajiza min adai salati mafruda swala za farada zaagana ilman kino kitegeere bi anna najasa min asabilaini mustamirra nti n'obukyafu mu makuba abiri bukola ki buyitanga busambulaga bwe bwagala. wakullu shay buli kintu kyonna yasiru tahtahu min burazi bw'omusanga alimu yeeyonoonedde wa bawuli yeekunkumulidde falmatlubu ekitwagala hal tajibu alayhi sala omuntu ng'oyo akakatibwako essala yenna atose am law banedda ilman kano kategeere bi anna zawala aklihi la yakunu illa fi baadi al awqati kino kyetukugambye nti avaako wayo olumu si buli kaseera konna nti zivaako walaysa mustamirran oluusa ebikondo bibeerako oluusi ne bikola ki kakati bano ababuuza nti jjajju yatakyasobola kwenyenya ku buliri nti yeekyusakyusibwa bukyusibwa omusulo gumuyitamu buyisi n'empitambi bannange yadde ng'akyalimu akategeera olwo olumu era asaale olabuuta. الجواب أنسى إذا كان عقل جدك موجودا أما جزء ججاو وقبق شاريو ولو في بعض الأوقات والدم بسيري بمو وجب عليه أن يصلي أتيك الدو كسارة حسب استطاعته وكسنزل قبصه زروي لقوله تعالى الله قام فاتقوا الله ما استطعتم متى الله قتوا ودوبوا لزقوا فوق الموتوكا مزيون abana enjaga tukompeyalinge seeko ono ali mu trailer ne muzeeyo ono bamugambye fattakullah mastata'tum muzeeyo ebbanga emyaka 15 nga leero waya zavuddeko azireke swala bwe ziba waya zikomyewo akoleki bwe wongambira nti tosaale we mmotoka avuga omuvubuka myaka 3 tosobola kwekontrolinga n'ovuga mmotoka nosala subuhi ng'ovuga ono bamugambye ate Allah alikungiriza tasobola kwekyusa asalire mu mbeera ze waba asoboledde. wakawo nabi saa sallama nabbi agamba idha amartukum bi amrin bwe mbalagiranga ekintu faatu minhu mastata'tum mukolanga nga bwe muba musobodde ku kyebalagidde. faala jaddika jjajjaawo ateekeddwa ayatatahara bilma afune amazzi afune wuzu fa in ajaza bw'abanga wuzu egaanyi tayammam akole ki binjogera ku jjajja bye bya ddereeva فإن عجز نتيمم ويغاني بودي كثير ابا اكيكي مدمجيسا بيسا صلى دون وضوء ولا تيمم اسالين تاينا وضوء ودي تيمم كيكولا غسولا كيكيري emidumu bwe gibanga jjo gireeta buleesi buli kaseera tasobola mazzi tasobola tayammam ti ebya tayammam abiveeko ebiseera by'eswalawo ebituuka asalira ennagisi ye otegedde kibayita eswala njagala okirabe njagala otunulira ebintu bisatu bikulaga eswala nti tesaaga. muzibe Abdullah ibn Maktum yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nsaba lukuso nzikirize nsalire ewaka siina mwana ndeeta subuhi ogimanyi tugisaala obudde bukyakutte ate nva walako neyisa bwekyo ne magalibi nsaba lukusa ondeke siina ndeeta namugamba nkulu wadde saalire ewaka aba agenda wali namugamba owange nti sookodde otuwulira nga twazina nti mpulira bulungi namugamba olukusa ndugyewo jangu otegedde oyo muki muzibe naawe oli muzibe olaba bolemedde mu dduuka
olabe bakusaalako ejjama ekyokubiri njagala ogende otunuulire aya z'olutalo oba tumuzimanyi babuulira awo otunuulire Allah subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti bwe muba zivuga muyimirizewo salatul jamaa subhanallah nga zivuga jamaa yagamba atya erirudda wa ya rabbi erirudda wa uliza waliwo waddeko wezivugira gende Ukraine onyiga pesa olabe Ukraine wa idha kunta fihim boberanga mbaswahaba bo faakamta ay suratu nisa 12 ulira zivuga ate ziri ezavuga nga bwalinga busaale na fumu va kugana amasasi efumu okulitegera nti lituuse nga liri mu kifuba liyiseemu n'akasaale katyo uliriza okumanya eswala tesaaga ogojjo gatta muzeeyi gwe bagamba wa idha kunta fihim boberanga mbasahaba nga mwolifa akamta lahum swala nemala okukimibwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar muli mutalo faltakum ta'ifatun minhum ma'ak bakutulemu emirundi ebiri abamu layini emu ebere naawe ng'osaaza walyakhudhu aslihatahum tebateeka wansi ebikozesebwa byabwe ebyokulwanyisa basaala nabyo amafumugo n'obusaale bwo okka nabyo nga biri mu ngalo kati wobuuliza nti enkata ndi ku steering oli mu mirembe ng'owulira kasooli kuyi n'owulira ennyimba n'owulira byonna bano babagambye temusuuli mundu zaalinga jambiya busaale biso n'engabo ogenda nabyo ng'omusirikale temubiteeka wansi faiza sajadu bwe babeeranga nga bagenze ku sujudi falyakunu min waraikum agamba nti basuule byoke faiza sajadu falyakunu min waraikum bwe babeeranga bano bali ku sujudi bano basigale nga bayimiridde oba ontegedde abayimiridde batuyamba ki balaba bano si kulanga omulabe bonna abazinduukiriza ki muli mu kibula Allahu akbar bano bagende ku sujudu fe tusigale nga tuyimiridde kakati walitaati taifatun ukhra bano bwe bamaliriza ababadde ku sujudu basadde naaweraako emu siwe kiri ne bagimaliriza kati bano ababadde babakuuma nga bayimiridde badde mu bifo byabali eswala ogiwulira gwoli ku nkata oga nti ate kisabakusaalira ku nkata bano batambulira mu swala layini emaze okusajjada nemunabbi kati era sadderaako emu kati bano ababadde bayimiridde bagire ki basonge bano badde emabega nabo basaazeeyo eki eraaka nabo bagende ku sujuudi bakole ki nabo bafune ku mukisa gw'okusaala naawe eki kakati wobuulize enkata nti nze ali ku nkata nabano basaaleko eraaka lam yusallu abatasadde liraaka eri falyusallu maaka bajjo basaaze eraaka walyahudhu hidhrahum awo mukukinginga awo layini awo muteekeyo ebirowoozo mulabe tayitaawo nga mwekyusa wa aslihatahum n'ebyokulwanyisa ogenda nabyo obeeranga konfu otambula n'ebibyo wadda alladhina kafaru abantu bali abatakkiriza bali ababalengera nga mwe musaala akaseera ako bakeegomba law tagfuluna an aslihatikum singa wabaawo alagajjalira emundu ye n'agiteeka wali ebbali mbw ayagala kusajjada ne mususa bali ababalengera gw'oli kuvuga buvuzi naye kati bali ababalengera nga kaseera k'esswala beegomba tesinga wabaawo asuula engabo bappa oyo muyisaamu buyisa wa amtiatikum beegomba nnyo bali ababalwanyisa nti singa mulagajjalira ebyokulwanyisa mbu mubitadde wali anti abatamanyi lutalo babagambye ffe abasiraamu musaala nabyo oba okutegedde kakati bali abatamanyi lutalo bajja gamba abange tugenda kusaala
emmundu zammwe n'ebyokulwanyisa n'amaseppiki n'ebikozesebwa mu biteeke wali. Kati bali bagande babasiru wano ne bamala bakikola batyo bagira ki bawedde. Naye Allah laba bw'abaga nti temusuula ebyammwe buli omu n'ebirye temubiteeka wali wabwe muteeka wali bali babitunuulidde babyagala wa amtiatikum na bino bye mukozesa. Manyi omusirikale atambula n'ebibyo byonna eyo enkofiira ogiraba gye babeera nayo maama ekolanga ebenseni ate ekolanga ekikopo ate neekolanga ki esowaani ate neekolanga ekyokulwanyisa ky'okumutwe. Oba kitegedde lwe wabaawo emmere oteekamu wabaawo obuugi ekola ate ku mutwe ekuyamba ekutaasa ebyokumutwe simanyi ogiraba ate oyinza n'ogyolezaamu akakaayako. Seppiki bagiyita kiseppiki. Awulidde beegomba bali nti singa mubeera abatamanyi byantalo ne mwejjako ebyokulwanyisa mbu mumale okusaala ne mubiteeka wali fayamiluuna alaikum mailatan wahida ne babagwira olugwira lumu ne babiwamba. Naga nti wala junaha alaikum timuvunaanibwa inkana bikum adhan min matari singa wabeerawo okukosebwa n'enkuba aw kuntum maruda oba waliwo n'obulwadde an tadau aslihatakum ebyokulwanyisa byammwe okubiteeka ki wahidhu hizrakum naye buli lumwejjako ekyokulwanyisa mubeere ku bwerinde. Inna allaha adda likafirina adhaban muhina. Olidde faidha kadaitum ssala bwe mubalanga essala ya mu lutalo Ukraine fadhkuru llaha qiyaman ebisigadde bino ebya zikiri muzikube nga muyimiridde wa qu'udan abali ku kava bazikubire mu kava yaabwe okumanya zikiri nayo si mmere. Zikiri essala ewedde mwe mubigitegedde naye ne zikiri bazeetaaga. Lwaki? Kubanga zikiri ye password Allah kwayisiza obuki obuwanguzi. Yagamba Musa ne Haruna wala taniya fi zikiri zikiri nze mwenkolera bwe muzisuula mufudde bwe muziteekawo ndi nammwe. Owulidde obukitegedde Allah tugamba wadhkuru llaha dhikran kathira yali agamba nti bwe munaakola ennyo zikiri ndi nammwe. Era esswala ne bweba ya Jumaa agamba faidha qadaytumu ssala faidha qudiyati ssalatu fantashiru fi lardi wabtagu wadhkuru llaha ate mwogerereeyo nnyo Allah kubanga nze muzikiri mwempitira ye musoke angatta wakati wammwe bwe njogera musoke oba otegera. Agamba nti esswala y'omu lutalo b'eggwanga nagamba yayagala esswala yayagala esswala eno ya Ukraine. faidha qadaytumu ssala esswala b'eggwanga fadhkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Bwe baakubya amasasi abatakyasobola kwekyusa abo ezikiri bazikubire kuki ku buliri. Abayina enkeka zikiri bazikubire ku buliri. Abagwa kava nga mulina bwe mulinda ezo muzikube zikiri nga musitamye abasobodde okuyimirira zikiri. Kyokka gw'oli wano bagga nti bw'omala okusala tula wansi okole ku zikiri nti nze essala ngimaze. Kyonyowulire zikiri bagyetaaga abayimiridde abasitamye abatudde abali ku ndiri. Faidha tma'nantum bwe muddangayo mu kuvuga tuleera zammwe mwiba mutmainina obulamu buzze muki faaqimu salata esswala eyimirirewo nga bulijjo. Inna salata esswala eyo kanat ala almuminina kitaban mawquta eri abakkiriza erina obiki ebiseera ebikuute tebiriiko nfuufu buli swala erina ebiseera byayo. Faidha tma'nantum ambooza omuntu ali ku tuleera ng'avuga ali mutmainna oba ali mu lutalo mutebenkevu oba ali mu kanayo kyani? Ali mu butebenkevu erina okusalira mu budde. Inna salata gwali ku tuleera inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta. Oli mu biseera bya mirembe si bya ntalo. Salira ku steering ovuga baasi ogenda wahoima ogenda ggulu esswala etuuse gikubira okwo. Kyokka gw'oli wano bagga nti bw'omala okusala tula wansi okole ku zikiri nti nze essala ngimaze.
bwoba tosobole kukola ki kubanga inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta. Allah yagala kwogera naawe mu budde obwo bwe bukati bwayogera naawe. Tula ku salata kana Allahu akbar sala otulwisa nti ndi mu swala mmala kusala bakulaba usala hajiri kusala oli mu lutalo oba oli mu mirembe. Ono bamugambye nti ne bw'oba ogenda kufa myaka 10 tolina wuzu nti ye yadde wuzu togirina tayamba mutogisobola kati kitegeeza ki nti kitaawo oba maama wo bw'omusanga nga buwangazi bamuwa bungi lwatakugandi mwana wange omusulo ogumpitamu buyisi nze sikyasaala mugaye nti kale ssebo saala n'omusulo gwo obwongo bukyakola ndi bukola naye bwe nnyimirira guyiika buyisi gusaale nagwo eyo yamba mukaddewo saala n'omusulo gwo ndi naye mabega nayo tewakyali kasiba saala nenabisiyo ate nno guno omulembe mulungi guliko ne bipampa sebosesebusesi wa alaihi ayusalliya qaiman asali bw'aba asobodde okuyimirira failam yastati watasobodde faqaidan atuule failam yastati watasobodde faala jambi nga yeebase failam yastati watasobodde fa mustalqiya mumulayike asaale nga bakuyita kola ki kwevunika ki ayebakisiza omugongo bukyabugazi likaulihi taala Allah agambe